bannamwandu ba Sseggirinya Muhammad beegasse ku kanso Nalukoola okubeera nga banoonya akalulu k'omuntu anadda mu kifo kya eyali baawaabwe Sseggirinya Muhammad, ekifo kya Kawempe North. Wetulaga si walungi. Katutandikirawo then nkuleetere President Yoweri Kaguta Museveni kyasazeewo okubeera nga asalawo ekiri final ku Dr. Kizza Besigye. So kanso Nalukoola wa mukisa, ndowooza ekyo oyinza kiyita kya mukisa olw'okubeera nti neera oli yabadde asazeewo nti ye Muhammad, si ye Alex, ye Muhammad, tukkirize nti naye omusajja asiramuka. Alex yabadde asazeewo okubeera ng'akozesa strategy y'okugamba nti Sseggirinya famire ye eri mabega wange, nze yali pyara we, nze amanyi Kawempe buli kimu, bannamwandu ne bamulekwa bonna ng'asazeewo okubeera nga abateeka mabega we. So okusinza kati embeera eriwo nti bannamwandu basazeewo okubeera nga badda emabega wa kanso Nalukoola, kyandimuleetera obuzibu obwa ddala okubeera nga wangula akalulu kaneno oluvannyuma ne National Platform okumumma kaadi nayo n'egiwa kanso Nalukoola. Sofa ekyo kyekiriwo, akalulu kandimuyita myaganya gy'engalo wadde yasazeewo okubeera nga ajja bwannamunigina oba nga independent. Eyo nga tuvuddeyo, President Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko nsuubira ayiseewo essaawa ng'emu oba bbiri amaze okubeera nga respondinga ku pressure ebaddewo ku social media platforms ez'enjawulo, nga kwogase n'omukutu gwa SMX Media kubanga story naakakolayo bbiri ezibadde zikwasaganya ku Dr. Kizza Besigye. Nantegeeza nti ne SMX Media ne babulooga abalala oba abantu abalala bali mu kubeera nga mutambuza amawulire ga Dr. Kizza Besigye embeera gy'alimu. Actually, to cut the long story short, kubanga tweet ebadde mpanvu, naye agambye mbu tuleke kooti ekole omulimu gwayo. Besigye okubeera nga yalwadde si mukono gwa gavumenti, ye yennyini yaganye okubeera ng'alya oluvannyuma n'atandika okubeera ng'alwala. So yagambye kimu, tulekeraawo okuleekaana bino, tuleekaana ebiri. Kye tulina okuleekaana kiri kimu, tusabe kooti eyanguye trial, kye kisooka. Ekyokubiri, tulekeraawo okuwaasa mafafafafafa, nedda kooti mugireke ekole ogwayo nga yo ye kyasazeewo. Actually yebadde nga information gyabadde ayagala okuwa. Tetuleekaana mbu free Besigye simanya okunoonya sympathy, nedda tuleke kooti ekole ogwayo. Naye kirala n'ayogera ku bulwadde bwe n'agamba yagenda ku hunger strike, so si gavumenti eyakola ki akantu nno kantuze. Naye besides that, badde njagala kusomera list ya Bobi Wine gy'avuddeyo okubeera nga aleetinga out. Ye akoze list y'abantu 46 sofa bagambye babadde amaze okubeera nga aprofilinga bonna mbu nga bali mu kooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Eno maaso akulembeza free all political prisoners n'ateekako number 1 Dr. Kizza Besigye gyali, Haji Obedi Lutale, Agaba Anthony aka Bobby Yanga, Sekitoleko Yasini Machete, Sharif Kalanzi, Patrick Mwase, Joseph Muwonge, Abdalla Kintu, Umaru Kato, Kavuma Musa, Jime Galukade, Gibusiwa Abdalla, Agulirbo Siraje, Adama Hamuza, Buga Ratibu, Ida Kasimu, Miti Faizo, Lugendo Stewart, Savio Paul, Mulinda Julius, Nyazi Muhammad Makumbi Mosh Muhammad, Kizito Isa, Agodrin Godfrey, Yanyamulemye lino zibu ono tukale tugambe Paulo, ne wabeerayo ne Alex Ssenyonga Robert, Masembe John, Ssenyongo Hakim, Matovu Sylvester, Kavuma Deriki, Sekayombya Tone, Segozi Rwanga amanya kangaleke. Naye apaledize abantu 346 bagambye mbu nabo balinga Dr. Kizza Besigye bali mu kooti y'amagye okubeera nga gyabawozesa mu ngeri emenya amateeka. So katwale kye kigenda okubeera nga kiddiira no SMX Media na subscribe ng'onyiga notification bell ebisigadde n'obitulekera.